wakati wano ogamba otya nti you're not pregnant. Company says you're not pregnant and you're not here until tolina kusasula taking license. So being asking for this person at 20 tells say to enrolling a illegally. Naye the guy is confused. Amateeka bagasaakira mu How many times have we come here? Where but you, if you don't see, unakuwalero kuziwano, Mukono Central Division wa Seret Grains ekiteekeddwa okusasulibwa amafactory n'amakampuni na zonna ezikolera mu bitundu ebya wansi okusinziira ku tteeka Local Government Act babirambika esangibwa including Licensing Act. Kyanaku nti abakulu bano abasere tuzze ensinga nnyingi bakamala emyaka ena nga tebasasula musolo, naye bw'ojja basulayo abakozi baffe obweru kati tegamba amateeka go bagasalira busaalirire. Emisolo egigabanjibwa emisolo ogwa trading license, waliwo operation permits, waliwo local service tax, emisolo okuggibwa ku bakozi abakola ogwasikula, omusolo ogw'omutwe. Naye nga fenga council tulina obuvunaanyizibwa okuba nti buli business esasula ebyenda trading license. N'abakulu bange bakifudde kyalulunaku kino tebajja kusasula misolo egyo. Kampuni eno emazewo ebbanga naye terina kawandiiko konna konna kalaga nti kankati olunaku lwaleero ekigo tuzze
I want to drink Karin. On Friday, we went somewhere in Nama. Hey, you know the way you can. Ada kula kabaiti. Ada kula kabaiti wa. Aha. Unakuwa lero balawo. Kampuni ya Seret. Seret yamaze banga tunasasula trading license. Tunasasula local service tax. Atenga we wao. Okolo mtono kuna kusasula. Ya bantu bano abakulira Seret Company. Ajibyo bajja okya okubagamba nti okusasula tubasaba ebiwandiiko byabwe ebitulagala kukitu wakati ebinaku zekutunguludde amateeka gonna basalimbiramu basalimbire ogyeko ekyokutasasula trading license n'abakozi nabo bali mu mbeera mbi. Waliwo abakozi abafuna accident nga balina okubaliyirira naye abakulu bano bekubaana n'aba insurance company nti omuntu singa abeera alina okusasulwa ssente ezimuberekeddwa tebazimuwa zonna mulamba bwazo bazitoolako nga twegambako amateeka basaliriramu basalire okusasula ekikolasiyo n'abantu abala bonna abalina amafactory. Abakulu bano okuyingira mu factory yaabwe tebakukiriza era omulanga bannamakulu yo bonna batukiza okunanyiriza emisolo kino kikokulakulanya kikozi so kati olunaku lwayo kampuni eno tukitaddeko simu naye abakulu tulaba nti era tebajja kukolaki okuza obuvunanyizibwa bwabwe naye era tugenda kweyongerayo bano bateeka baza amateeka ekipa weragira abanja omusolo gwa bbanga ki okuva we batandikawo bamaze emyaka 5 tebasasulangako trading license local service tax tebamulina tugezezaako okubabuza ebiwandiiko ebiraga nti nebasasula tebabirina kati olwensonga eyo kanso Mukono Central Division kanso yasazeewo amafactory nga nagali mu kkowe lino gagalwewo olwensonga nti bizinesi obutono bwobusobodde okutuukiriza okunanyiriza ebisolo byayo naye kampuni ennene ng'eya Seret Grains yagaana teyagala kusasula misolo. Kampuni eno ekola ki? Kampuni ekola emiguwa, ekola bokisi, ekola obuveera era erina ne emmwanyi, kasooli, soya. Naye bo bagamba tebalina kusasula, tebategeeza kusasula license. Ekitunyamizza ebbanga eryo lyonna bokwegamba bantu bwe batyo bakuusa. Nsonga ki gye bawe bagana okusasula? Nti bo tebalina kusasula musolo. Bo bagamba nti bo olw'okuba bo balina abanene bamanyi balowooza tebateekeddwa okukola ki kusasula musolo naye nga ekyo ekintu si kituufu. Kanso yasazeewo abantu nga bano kuba bo abasereti babawandikira tuwandikidde enfunda tubawandikidde emails tubagamba kuba omusolo kati gwakusasulirako ekyatindokoe n'abakulu bano baje mu kutuwa ebiboogerako tetumanyi nabaani kuba tuzze ebbanga nga tubagamba mutweboogerako tubawandiike musasule omusolo system naye baagaana kati emyaka ginyuze emyaka 4 kati basasula omusolo
Singa banagenda mu maaso ne bamenya seals ze mutaddeko ki ekinaddako? Ano kakati twe tugenda teekako siru yaffe naye bagimenya tugenda kwokola mu nkola z'amateeka. Kuba etteeka lyo ligamba nti omuntu atasasudde musolo obuvunaanyizibwa bwaffe nga kanso tulina kumuteekako siiru. Era olwali tuli wano okuteekako siiru, singa bagimenya ne beeyongera okukola nga tebalina layisinsi, then tugenda kubatwala mu nkola z'amateeka. Bakubanja omusolo obukadde bulinga 15 eyo twabazibaze ejja layisinsi nga tutaddeeko nti oba kati omusolo egigibwa ku bakozi ebyo tetugimanyi. So kati tulina okusooka okuteekera ebitabo byabwe batulaba balina kutuwa sente mmeka omusolo ogugibwa ku bakozi. Tubuulireko omusolo gwenkananga wa kanso ogwefiirwa mu kampuni nga zino? Kanso kuba kati mujjukira luli nga tuli mu division council twalina okukendeza budget yaffe by almost 30%. Olw'abantu nga banene kuba projectinze abantu bananga basatu kanso sobola okukola emirimu okuyola kasasiro obulungi, okuzimba okulima amakubo n'ebintu ebirala. Naye abakulu nga bano abasereki batulyaza amaanyiza nnyo ne bakutugira enkulaakulana yaffe ey'ekitundu nga Mukono. Naye nga yobwawo ng'ensiru zaffe tebatuusa kasasiro abakozi babeera bamusula waneeno kati tuvumirira ekikola ekyo kye bakoze. Kuba kati olwayo tuzze era batugalidde wabweru. Tumanyi amateeka gagamba nti singa legal officer ajja mu kitundu oba mu kampuni tolina kumusira wabweru. Kati okwegamba amateeka bagakimulizako ebitoogo. Kituufu nti bakuggyiddeyo enkebete? Emmundu bagizigiddeyo era nange ngenda kubagulako omusango kuba nze nga labor inspector tebalina kumusongamu emmundu aba azikola mirimu kuba gavumenti. Era banzigire emmundu abakulu abo ekikolwa ekyo kivumirira era naffe tugenda kuteeka emisango mu kooti olw'ekikolwa ekyo kyebakoze. Today, we come to the CEO of Seret Grains Company. Seret has not been paying all the meeting the taxes, the local taxes that are licensed, and advertising. Seret has taken some time without paying these local taxes. I think for the past 3 years, the managers of Seret have been meeting council. One, they don't allow staff to enter the premises. They give us their documents, in all of them on the illegal system, because it's a requirement any taxpayer has to be registered online. But these people have time and again refused to give us company just with the records of the directors of this company. So we cannot assess them. So this thing has been happening for the past 3 years. So they are claiming that they are not supposed to be paying something like this. Yet other small businesses in Mukono have tried to comply and pay. So this company today, we feel that it should be closed down to comply. So our efforts are to ensure that this company complies and pays a trading license and the local taxes, especially that taxes that is deducted from the employees. Another thing is that this company does not implement labor laws how they should be treated. For example, we have people who get accidents here, and a certain amount of money is compensated, but the managers collude with the insurance
as soon as they receive the money to compensate the injured workers, they again deduct and they top up salaries, and then the person who is injured is given less money that can help him out to continue a living. This thing is illegal and irregular, so we want to bring this company to book as the Seret Grains for the bad things that they have done to us as the council, and then to the workers. So we have issues that are been by workers with this company. So every time when we come, the manager tells us that we are going to rectify, we are going to do this, but they are really adamant. So we are going to take this people's report, the process, however much the court process is long, but we shall have to go the long way. And I'm sure that we are going to bring the book company Seret. Where are you and your Yeah, it is very irregular and illegal to obstruct the lawful officer doing his or her mandate. So the act that Seret has done shows the magnitude of disobedience the management of Seret has. Even it cannot respect that simple law of a mere obstructing the lawful officer. So we condemn the act of Seret and the management, and we have to take them to court. Like how much do they owe you, and possibly you can tell us how much you lose to such companies when they fail to? The arrears amount to 15 million, close to 15 million. That is on the book assessment, but the deduction under the local service tax, that money which is deducted from employers has not been completed because they refused to punish us with the information of their workers, such that you can calculate and see how much money is supposed to be paid to us under the local service tax. Okay, nokuzikwata n'otambula.
here, but for me, in my records, it shows that you're not been paying trading licenses. Sorry? Our records. That you're supposed to pay trading license for what? The law says you're supposed to pay trading license. For what business? For the business you're doing. Well, now what are you operating here? What are you operating in here? Sorry? Do you know where that factory started? Yes, I know. I've been seeing it. Yes. Are they supposed to be paying license for trading in what? You now what are you trading in? I'm seeing here. I'm seeing here. I'm seeing here. You're making poly bags, ropes, boxes. You're trading in grains. Then also the local service tax that's supposed to be Service tax, I don't know. What you do, you write all your documents and leave them there. no. They will bring No, sir. No, sir. Please. We have communicated enough. We wrote that email. We are with Mr. Tumesi again. what you're going to do. No, sir. I'm sorry. Sir. I don't know if you say you're sorry. What are you going to do? I'm closing down. I'm using the powers under the Local Government Act to close down the business which does not have a trading license in Mukono Central Division Council. You have never given us an assessment. By the way, I can ask my people to throw you out. It is okay. What you're using. It is okay. It is very fine. Yes. It is very fine. Your assessment. And now we are going. We have where we are working. Yes, you give us your assessments and then we shall look at them. I already given you the assessments. I've talked to. We have talked to time and again. Boss. I've told you what you're going to do. Leave the assessments there, they'll bring them. Boss, we wrote the assessments long time ago, and they're already in place. The email is very clear. The rest is very clear. So please, we are closing down. We are sending it off. We are putting a seal. Then we shall pick it from there. Where those who should be going to work? You're not going to do that. Why? Don't say 50,000. Why? Okay, you come. For us, we are doing our work and we are using the powers. Aida.